Londo munyiwe njago omufule president. Tafuka president. Tuba tugenda funa ghetto entebe. Owenda kasero. Ngenja gebera wali. Mbawa kyakulabirako. Temubizanyo bya bufuzi. Bwolondo omusiyazi. N'omuteekamu state house. Tutera okunyumya ne pastor. Omuntu eyasooka okunsinkana nkyawe pastor yali ampa obukadaago 5. Owokubiri yali ampa billion 3. Abantu bagagga mu Uganda. Gwe bakuwa mmeka? Bakuwa mmeka okuwaayo mukwano gwo, omwami wo, abamu abakyala n'ekyenda kyo osobola okisuula mu kyalo olw'omusajja gw'osanze ku kibuga. Bw'oba osobola okulyamu omwana we olukwe gwe wazaala n'omusuula mu kyalo kubanga omusajja akwanye n'agamba saagala ondeetere mwana, oyo omusajja naye osobola okumulyamu olukwe. Si kumusula busuzi mu kyalo eri abakazi nga ne bamuteeka akaso okubulaga bigere nti yali yazaalako omulala ayina baayanjula ne baatayanjula. Era ono bw'aba amuleese nga badde abalwaliridde nnyo mu kyalo bw'amuleeta eno amulabula koolimpita maama wo. Kati omwana n'abeeraawo ng'amanyi ayina kwogera anti, ayina kwogera ani, olumu nekimusimatuka nawulira ng'alako esuula mu nnyanja. Mami anti gye bali kati batulaba nga omwana w'omukulu yamwegaanira ddala asobole okusalako ku myaka. Kati oyo omusajja ayina omuntu bw'atyo abamufunyo bane tubeegayiridde mu abataana bafumbirwa temutoola ku baana. Oyo gwoleka ebbali gwe mukisa gwo. Ate omwana oyo akulanga akimanyi wamusidelininga obeere muto. Kati ebyo na byonna omusajja n'asirika. Ensiga embi eyenkanidde awo. Kati oyagala okulaga nga bw'ozaala nga wali wangana okuyita maama wo. Makula nga tannaba kutereeza abakyala balala asooka atereeze Bujinga addeyo mu baana be. Makula bwe kiba nti kyayogera nga Katonda kyayagala nga kye kituufu nga tonnaba kutereeza bali abakyala abaleka abaana mu byalo. Enjiri ye yandibadde abuulira Bujingo. Abakyala abaleka abaana mu byalo ne bajja okufumbirwa. Bakisa kwegaanamu ne beegaana abaana baabwe. Nanti bwe abanga byayogera ge mazima asooka agambe Bujinga addeyo mu baana be. Nga kigambo Katonda yakimutadde ku lulimi. Bwe kiba nti ekigambo kyayogera ekkanisa kye yabadde eyagala ng'era ggulu ligamba nti kati kino ky'oba oweereza ekyo. Agambe Bujinga asooka addeyo tulabire ku Bujingo. Kubanga byayogera byonna biina kutandikira mu nju yaabwe si walala. Kyogamba yayagala abalala bagende mu ggulu Bujinga agaane genda. Tasobola kukulembera. Kati yo omwenzi yalina otukulembera. Ate omwenzi yaliwa. Nati kakati okujjako nga walokose n'okkiriza Yesu. Naye buli muntu yenna wano ku nsi ayonoona. Kituufu. Era ezo loogi z'olaba zibeeramu bantu. Abakungu nabo babeerayo. Kyogaba bajja abakyala baabwe ewaka ne babatwala ate mu loogi. Kakati eyo entegeera eba ya kito nnyo. Bw'oba olonda omukulembeze banoonya busobozi. Kubanga oli asobola okuba nga munyiwanjaga naye ng'ate byakoze mu myaka gye igwe nga ggwe tobikolangako. Ate ng'oyinza n'obba ng'omusinga. So nze nandirowoozezza nti abaweereza ba Mukama basigale mu kulya ow'emyoyo nga tebayawudde kubanga ne Yesu yennyini akuganze sajjirira abatuukirivu. Ennyo gwe munaffe agenda maaso okubanga ate otugoberera byonna gy'osinziira okubanga ate otulaba ali mu bitundu by'eggwanga abali ebweru w'eggwanga abali e Canada abali e Bungereza abali mu America
bannaffe abali mu kyondo kya Bwarabu bakadaama tubabuuzizaako mwebale nnyo mwebaddala gye musobodde okubanga mukola. Tuli eno nkyaliddeko musumba leero musanze mu kifo ekipya ekya Bread of Life Church. Jesus is the bread of life in new place mu kifo ekipya okuva eri ekansa kati tuli eno ndejje. Kale musumba Konkona Usman gwe tulina gwe tugenda okubanga otambula ennaku olwale. Musumba buuza ku bantu. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Twebaza Mukama atuwadde ku kire ky'enkuba. Kibadde ky'amaanyi nno mu ggwanga lyonna era tumusiima olw'ekyo, aye ne twebaza Mukama olw'obulamu bwe tulina kubanga bwa muwendo. Okay. Wano bayita batya tuli? Wano bayitawo Mirimu Seero Ndejje Kibutika. Okay. Kale isandi yabadde etya service mu kifo ekipya? Abantu bazze mbungi. Wano bonna ndowooza abantu babadde wano abakoze ku kufumba, mwabaddemu abasiraamu, mwabaddemu abakristo, ab'enzikiriza zonna be bakoze ku kufumba wano. Bebeesazeewo bakufumba. Era ku Lwomukaaga baasula wano nga baliyita Bwino. Baafunaawo endongo yaabwe ne bagiteekako ne bagaa tuli mu kwaniriza kyaki. Temubadde mu kyaki mu kitundu kino? Kyaki mweziri kubanga kusinziira twabadde wano n'omukungu okuva kwerosi wano, ate nga ye mutongole wa Kabaka mu kitundu kino. Yabaddewo n'atugamba nti ekitundu kino kinene, kubanga kinene ddala. N'agamba nti mu kitundu mulimu ekkanisa 31. Ziba nyingi ddala. Okay, kale mbadde eyo nabadde ntunulira mukwano gwo Susan Makula yabadde ndowooza yabadde ku Sunday service. Mpulira ayogedde ebigambo bingi nnyo naye we njagala okugira nga tutandikire awo maaso tunalaba obanga ne professor tumukwatako naye bwe tutandikira ku Susan simanyi agenda yaabwe gye balina ey'okusuula Kyagulanyi ndowooza kati naye agikutteko kubanga bw'abadde abuulira enjiri n'agamba nti eggwanga bw'olonda omunywi w'enjaga oba olisindise oba otonzewo geto endala. Naye bw'olonda omusiyazi oba olonze basiyazi, naye ng'ebigambo ebyo ate Bugingo yabadde nga ajja abyogera ebbanga lyonna ng'akuba Kyagulanyi. Simanyi olutalo olwo mbadde manyi nti Bugingo oba oliawo yayimiriza oba yakendeeza naye alabika nti kati abigattizemu n'omukyala. Ekintu kye nnyinza okugamba nti abakyala balina okumanya nti omwami wo bw'abeera nga ye pasita ate gwe toba pasita. Kubanga okubeera omusumba kirabo ekikuweebwa. Omanyi tulina abasumba ba mirundi ebiri. Waliwo omusumba eyayitibwa Katonda ng'aliko okuyitibwa, ne wabaawo n'omusumba agenze n'asoma. Kati ono omusumba agenze n'asoma ebiseera ebisinga ayinza okukolera wansi w'omusumba eyayitibwa. Onaabanga mukugu mu theology, yes, ate olinga mukugu mu by'omwoyo nga yayitibwa. Kaakati ekitawaanya omukyalo ono muli alowooza nti entalo omwami we zatandiseewo naye ayina obusobozi okuziggusa, zimukwatako butereevu. Naye entalo ezange teziba z'abaana. Yes. Waliwo ebintu ebikolebwa kati kankuwa ekyokulabirako. Tukeera ne tugenda ne tunoonya ssente. Ate oyinza okwekanga ng'omwana tazinoonyezza nga nze. Era waliyo abaana abafuna emirimu nga oluusi agifuna lwa kitaawe. Ne wabaawo abafuna emirimu ng'agifuna mu kuyita okwetoowaza n'okwegayirira. Ontegeera bulungi. Yes, so
n'olw'ensonga eyo gwe bw'ovaayo n'ogamba nti anywa enjaga tasobola kukulembera ng'ate abasirikale abakukuuma bo basobola okuginywa. Abasirikale baginywa. Banywera ddala ebitamiiza. Baginywera ddala. Sigala biki ebyo. Sigala bamugaana. Era omunywako ng'aliko akabonero bamugaanye. Naye abasirikale banywa sigala. Lwaki nkugambye abasirikale banywa? Kasirye eggwanga yatugamba yanywa. N'abala bangi bemanyi abanywa sigala. Nze kandeeta oyo gwe nali mmanyi. Ng'anywa ate nga ne sigala amukola ki? Naye ng'amunywa. Kaakati naye ng'ate basobola okukuuma abantu ne batafuna buzibu. Oba ontegeera bulungi. Ekyokubiri bw'ojja n'ogamba nti omusiyazi tasobola kukulembera. Kati ye omwenzi y'alina otukulembera. Ate omwenzi y'aliwa. Nati kaakati okuggyako nga walokose n'okkiriza Yesu. Naye buli muntu yenna wano ku nsi ayonoona. Kituufu. Era ezo loogi z'olaba zibeeramu bantu. Abakungu nabo babeerayo. Kyoga bajja bakyala baabwe ewaka ne babatwala ate mu loogi. Bakoleyo bwenzi. Kaakati eyo entegeera eba ya kito nnyo. Bw'oba olonda omukulembeze banoonya busobozi. Kubanga oli asobola okuba nga munywa njaga naye ng'ate byakoze mu myaka gye igwe nga ggwe tobikolangako. Ate ng'oyinza n'obba ng'omusinga. So nze nandirowoozezza nti abaweereza ba Mukama basigale mu kulyowa emyoyo nga tebayawudde, kubanga ne Yesu yennyini akuganze sajjirira abatuukirivu. Najjirira boonoonyi. Bayinza okugamba nti ekyo olimbye lwaki totulaze lunyiriri. Kandukulage otegeere bulungi nti Yesu Kristo ekimuleeta enjiri ya Kristo yanjawulo nnyo kuffe abantu bye twogera. Olira bulungi nti Yesu Kristo gwe tuweereza lwaki ffe twetaaga okwewala ebintu ebimu. Tutegeere Yesu ekimuleeta. Bw'ogenda mu kitabo kino ekya Luka essula ya 5 olunyiriri olwa 3:2 agamba bw'ati. Yesu agamba nti nze sajja kuyita abatuukirivu wabula abantu abalina ebibi okwenenya. Si wabatuukirivu. Ye tajjiridde batuukirivu. Kubanga abatuukirivu gye balaga bamanyiyo. Singa ngambye nti mu kyaki tekyetaagamu benzi kutukulembera, abanyonywa enjago tukulembera mu kyaki, abasiyazi, awo kyanjawulo. Naye eno mu nsi tetutunuulira mize gy'abantu, kubanga kati yayogera ate tasaana kwogera, kubanga yayingirira amaka nga ate galimu omukyala waago. Era ne Jibuli eno si mufumbo omutongole. Era tatuulangaawo n'agaana yeene sikola nsobi okubanga gwe nnina alina n'abaana bali eri. Gw'omanyi kye kitegeeza omwana ow'emyaka 4 nga talaba ku kitaawe ate nga weerimbise mu Bayibuli. Singa omukyalo ono yafubutuka mu maka ga Bugingo n'agenda nga Bugingo si yamugobye, n'amuyita n'agaana okuddawo, ogamba nti kale Bugingo oli wa ddembe okuwasa. Singa omukyalo ono yasanga nga Bugingo tayina mukyala, awo ogamba nti abannange nze omuno namwagala nga tayina. Ng'olina nekyebalabirako abantu okwewozaako okwo. Naye kaakati gwaliko ekyokunenyezebwa ne Bayibuli gy'ogoberera olemeddwa okugiyimiriramu. Kati olumbagana by'otasobola mba neewuunya omuntu ng'oyo. Kubanga kale katugeze, gw'oyogerako ng'omunywi w'enjaga bameka abamulyako? Abangi. Bameka abaagasizza?
banje mugenzeemu ne Bulaaya bamukozeemu buli kimu kwabo bonna bayogerako ffe tetunnaba kulabayo ayingirira maka ga munne ayinayo obukakafu nga ku myaka ono gy'alina ayinayo ku bikolobero nti yayingirira amaka g'omuntu n'ajjayo omukazi kubanga oli oyinza omuyita omunyi w'enjaga n'omuyita omusiyazi naye ate ye yawasa omukazi mu butuufu bwe era n'agenda mu kanisa ne bamusabira bamala okumusabira n'agenda n'ayita mu butuufu naye gwa akwata ne bayibuli oyimirira ne katuuti ka Mukama wayingirira amaka agatali gago gwosaana oyimirira mu bantu n'oyogera ekibi ekyo kisinga omunyi w'enjaga gw'abaddala ayogerako kati kusinziira ffe bayibuli ega tuli musana gwa nsi tuli kyakulabirako kati bwe tubanga tuli kyakulabirako tuteekwa okuba nga tuli beegendereza ffe Katonda atutumyemu abo abantu bonna bajje gy'ali ate kati obakomerera bagaane n'okujja lino eggwanga teririnayo tteeka lyonna nga ligamba nti ono bw'aba anywa enjaga oba ali bw'ati oyo teyeesimbewo kitegeeza eggwanga lirina ssemateeka nga bw'olaba obukristaayo oba obulokole bwe buyina bayibuli kati gwe ssemateeka awo nga bayibuli tosobodde na kumugoberera kati ate oli kwoli kubanga etteeka ligamba nti bw'oweza emyaka 18 oli waddeba okwesimbawo ku kifo kyonna kyokola ki kyoyagadde abantu abamu balemererwa okutegeera ki kye balina okukola nze eyanzaala yayenda bwenzi nanzaala naye yakola ki ate nze kati senda kuba nalokoka so kati nze njagala gamba omukyalo ono afune waakoma ebintu ebimu ne Yesu yagamba ebya Kayisaali tubiwe Kayisaali n'ebya Katonda bibeere bya Katonda kitegeeza Katonda ebibye ffe ngaffe abaasalawo kwata bayibuli bye tulina okukulembeza oli bw'aba asiyaga mubuulire enjiri mulage nti kyokola kikyamu kale kati oli anywa enjaga naye ate gwe muwozi gw'obadde otambula naye anywa omwenge owulira bulungi kati gwe bw'oba owagira ow'omwenge ate ow'enjaga oleka waaki omukyalo ono muweereza wa Mukama mu kiti ki gwe wali omulabyeko ng'aweereza anti bwe mulaba ku kituuti mba nze mbuyita buweereza okukwata bayibuli oba okulinnya ekituuti si kwe kuweereza okuweereza Katonda kirala gwe wali olabyeko nga Yesu avuma abanywi b'enjaga wabula akugambye nze najjirira abo benjagala n'omukyalo omwenzi yamusonyiraawo kati kenkubuulire ekkanisa ddwaliro oba abantu bagimanyi tetuli mu kkanisa nti ffe twatuukirira nga Yesu wabula tuli mu kkanisa okutegeera Katonda by'ayogera tubitambuliremu era lw'ensonga lwaki ojja kusanga omusajja akutte bayibuli leero ate enkya omusange ng'ayina kyakoze kati ngaffe mu kkanisa tetumukomerera wabula tujja ne tumusabira ne tumubudaabuda ate n'ayimirira n'agenda mu maaso agambye nti nga yakafuna musumba bugingo waliwo eyali ayagala omwawukanya n'amuwa $5,000,000 n'azigoba omulala najja n'amuwa $3,000,000 nazo n'azigoba nga yakafuna bugingo waliwo eyamuwa sente meka yamuwa yasooka yajja na $1,000,000 aga nti njagala omusajja oyo mukyawe n'agagoba eyaddako yajja na $3,000,000 biliyoni si miliyoni biliyoni emu 2 kyawa bugingo nazo n'azigoba ati njagala kubuulira oyo yabadde ali mugamba bugingo bw'otampe $3,000,000
ngenda kuviira ate nkwanike kyeyadde omanyi ffe waliwo kye bayita engero olira bulungi kakati engero omuntu asobola okwogera olugero naye ng'alina kyakutegeeza ggwe otegeere. Susan yandibanga alina sente zayagala ku bugi ng'amugamba sente bw'otampa bukadde biliyoni 3 ngenda ekintu kukyabya kyeyabadde akugamba nti ebyali kyadde ngenda kubyogera kyeyadde ategeeza nti biliyoni kati kenkubuuze mu Uganda ani omusiru ennyo asobola okwata biliyoni 3 asanga abaagalana bamugambe nti kakati gwe bokkiriza okumuleka nkuwa biliyoni 3 yagamba mugagga ki mu Kampala abagagga mwe baliramu bannanga abantu balina sente mu Kampala wano nga bwagamba. Kati kenkubuulire kino omuntu yenna gw'oyogera naye gwe tosobola kwogera nange nga bwe tuli wano nga toli mukwano gwange. Ekyo kituufu. Kitegeeza nti omuntu gwowa obudde n'ayogera by'otakkiriza ateeka okuba nga mukwano gwo era nga mumanyiganye. Mukkaanya olumu ku nsonga ezimu mwawukana ku nsonga ezimu. Kaakati ekyokubiri bw'aba si yazze gy'oli gendayo kuba muntu wo. Bayibuli yina esomesa mu Luka essuula ejja kubeerayo 22 olunyiriri katuve ku lwokubiri. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta kubanga baali batya abantu. Awo Sitaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isikaliyoti eyali ku muwendo gw'abo 12 n'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami b'abasirikale bw'anaaweebwayo gye bali. Olwokutaano ne basanyuka ne balagaana okumuwa effeeza. Bali balina pulaani baagala kutta Yesu. Naye mu pulaani eyo waliwo awulidde ku pulaani eyo n'agaaka ŋŋende bataddewo ne ssente. Kaakati omuntu yenna akugamba nti nze waliwo eyaŋŋamba miliyoni 5 nkukyawe, waliwo omulala yansuubiza biliyoni 3 mu bintu bibiri. Bweba audio kusinziira bwe yayagadde alage ensi amazima yabadde agifulumya, kubanga nze nali ndabyeko bugingo ng'akutte vidiyo y'omusumba Sserwadda agitaddeko abantu bamanye, kubanga mu biro ebyo Sserwadda yali abuulira na ndowooza ekigambo ne kimuzitowako n'aga nti waliwo mu Bayibuli wagamba nti gy'okoma okulinnya nti enkima bw'erinnya gyekoma okulinnya ekunama. Yakotinga Bayibuli naye bugingo n'ayimirira ku ekyo ng'amutaddeko. Bwe wabaawo omutemu bw'atyo nze njagala kusoomooza Makula nga bwe yavuddeyo n'abyogera ku mpewo nga yamukubira simu ezisinga kati zirikodinga ate ku Makula abakubuulira ku bugingo ekyo nga bali mu nju bugingo ye yandibadde saavisi n'erinnya bugingo yandirikubyewo, kubanga ekisooka banoonya eyatemulaani Richard si bwe kiri. Kati ate waliyo alabise yayina obuwumbi bumeka 3 ayagala bano baawukane. Kaakati nze nsuubira ku bantu abeetaaga okusooka okukwata oyo mwali obuwumbi obusatu n'owaataano. Kati nze wano wenjagalira akakase bukakasa nti baali mu kifo bwe kiti tutegeere nti yava ewaka n'agenda ne basisinkana.
oba si kyekyoli yavuga najja n'amusisinkana era ne babeera n'obudde obwo oba si kyekyo ng'ayagala ezisinga ku ze babadde bamuwa nedda waliwo essimu ezikubwa ne bw'ogenda mu Airtel amaloboozi bajja gakuwa ne bw'ogenda mu MTN atuggireyo nga balagaana okusisinkana mu kifo ekyo ani kali koleese n'ogamba nti ayinza obba naye alina ssente z'ayagala mu bugingo nekinzijira nti waliwo mu bizinesi olumu n'oba nga olina ky'otunda ono n'akulamuzaako nga wa ssente ntono nono n'akulamuzaako nga naye toyita gwe tolabangako muntu akwana muntu ng'akozesa maaso gye bali okukwana ne kutandikira mu maaso era ne bamaliriza nga kati ate abadde mu distance kati bakwataganye oba beetoolodde bamiitize kakati abaali baagala okutta Yesu baateeseganya okuteesa ne wabawo akuwulira naga kati nze kannumbire eddala zeeni bwe nnumba ze bampa akasente kange era bwe yatuukayo ne bamuwa essente n'abawa n'ekifo we banaasisinkana kati ono omukyala tayina njiri asoma ddi bayibuli ayina ekyawandiikibwa kye yasomye kakati kati omuntu kikabwe ekiti ajja katuti nga tamanyi kyakwogera agenda ategeeza ki kubanga ekkanisa bagitandikira mu bulimba buli lunaku bayiyayo obulimba bagambye mbu abadde mu layini eyo yemu n'avumiramu mbu n'abakazi abaleka abaana baabwe ne bagenda mbu kufumbirwa abasajja bamugamba olinayo ku baana nti nedda kati abugingo naye wakiyingidemu n'akyogera naye najja ne babeera babiri ku muzindaalo nti abakazi baleka abaana agenda ew'omusajja omwana bw'aba amuleese tayagala amuyite maama amuyita anti neŋŋamba naye ngaati naye alinga alina abaana bye yaleka ye tekimukwatako kyabadde asomesa kaakati bugingo yaleka abaki abaana kubanga Makula nga tannaba kutereeza abakyala balala asooka atereeze bugingo addeyo mu baana be Makula bwe kiba nti kyayogera nga Katonda kyayagala nga kyekituufu nga tonnaba kutereeza bali abakyala abaleka abaana eyo enjiri gye yandibadde abuulira bugingo abakyala abaleka abaana mu byalo ne bajja okufumbirwa bakisa kwegaanamu ne beegaana abaana nanti bwe abanga byayogera ge mazima asooka agambe bugingo addeyo mu baana be nga kigambo Katonda yakimutadde ku lulimi bwe kiba nti ekigambo kyayogera ekkanisa kye yabadde eyagala ng'era ggulu ligamba nti kati kino ky'oba oweereza ekyo agambe bugingo asooka addeyo tulabire ku bugingo kubanga byayogera byonna biina kutandikira mu nju yaabwe si walala kyogamba yayagala abalala bagende mu ggulu bugingo agaana egenda gwabeera naye ayinza obutamwagaliza ggulu kati nze wenjagalira nange bwe kiba nti byewabadde oyogera bituufu ng'obibuulirira bano abakyala nze mbadde nsuubira okuba nga wavudde mu nnyumba eyo ennyumba bagizimbira ye essente ezazimba ennyumba eyo yasanga zakolebwa nga Teddy akyaliwo zava mu kyaki kati kino nze kenkubuulire kino ekkanisa ogiraba bayibuli esomesa ebigambo ebyewuunyisa egamba bw'oba tosobola kujjanjaba bantu bo abaana bo ne famire yo n'ekkanisa oba togisobola olira bulungi kyawandiikibwa kiri wano mu Timoseewo katusomewo Timoseewo egamba bweti Timoseewo ekisooka essula ya 3 olunyiriri katuve ku lwokuna
oba olwokutaano. Naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Omuntu yenna bw'atamanya ngeri gye kufuga nnyumba yo asobola otya? Kati kyova olaba nze njagala kugamba bwe nti ebigambo ebyo bye tubadde tulinda, naye twagala bitandike ng'abibuulira Bujingo, oba bali ku TV oba bali waka, amugambe ssebo nga sinnatereeza eri njagala oddeyo mu baana bo. Ate gwe yandigambye addeyo mu baana be nga naye yennyini yazze ku kitutira n'asapootinga ekyo. Nati kaakati oba yaba yeerabidde nti alina naye abaana be yasuula. Kino ekintu kyangu nnyo oba yakisapootinze nga kituufu. Kati ffe twagala okulaba nga kitandikira ku bo. Bujingo yennyini bw'aba agamba nti ekyo ekintu kituufu ono kye yabuulidde. Kati ffe tetuyinaawo buzibu, kitandikire ku bo. Bo bennyini akwate Suzani amuzze gye yamujja naye yennyini addeyo ewaka asinkana abaana be. Kuba kati nze mba nsuubira nti kubanga ekyo kibi nnyo omuntu okwerabira abaana be oluusi n'abeegaana. Nze kati wenjagalira kati Makula bw'abanga muntu wa Katonda mutuufu mu nju aveemu bali abaana bennyini bajje mu maka ga kitaabwe. Kitaawe be yeegaana n'asuula kubanga ekyawandiika bwe kigambye oba bo bwe basomesezza si kyawandiika ne bo bwe basomesezza. Kati nze nange ye nsomesa njiwagira. Abakazi abeegaana abaana mbu kubanga akisina kyenda abakazi ne mwegaana ekyenda kyo. Ntukkiriza naye na waliwo abasajja abeegaana abaana. Tekiri ku bakazi bokka. Ate abasajja be bakyasinza okwegaana abaana. Omukazi alwawo nnyo. Era n'abakyala bajjamu embuto obuzibu bwonna buva ku basajja kwegaana abaana. Oli ne yeegaana olubuto. Kati ono n'agenda okulabamu takyafuna buyambi, embeera emutabuseeko, yonna bamugobya ate bigwa nnyo ku bawala nga luusi baakava ku nsomero. Kati nga solution eyinza okumuyamba kujjamu lubuto. Nawe waayikandukuulemu. Naye ng'ebizibu ebisinga ate biri ku basajja. Kati ennaku zino gwe walabyeyo omukazi yenna agenda bamuggyeko omusaayi bagugye ne ku baana. Kati osanga omusajja nga yeebaka ku mukazi nga baasulanga beeyambudde ne bayingira ne mu kikolwa naye ng'ali awo katugende mu kyuma kisalewo. Lwaki gwe tosobola kumanya nti wamwebakako? Naye nga atayagala kyuma asasule ne ssente. Kati ekyuma kyaliyo nga mwebaka mu buliri. Ekyuma tekibeerangayo. Era ekyuma obanga ebyuma bisobola n'okkebera siriimu ng'oli mulwadde wa siriimu ne kigamba tamulina. So n'abaana bisobolera okubawaaliza lusente. Nze sinza kubeera mu ebyo. Omukazi yenna gwe wagenda n'oweebakako nga omweyambulidde. Okuggyako ye nga yagambye nti omwana siwo. Naye gwe wennyini nnyini okimanyi bulungi kaakati golooza lwaki ffe tebabatusibaako. Kati oli ave mu kyalo eyo Mbaale ajja agambe nti kati Konkona nakuzaalira omwana. Kuba temukola bwenzi. Omuntu yenna ayimirira naga nti oyo omwana wuwo. Kitegeeza wamwebakako naawe okimanyi. Abazadde abakazi bafuddeyo ku baana baabwe, abasajja bennyini nnyini tebafa ku baana baabwe. Gwe wali olesanzeyo omusajja akeera agenda atambuleko n'abaana oba agende batono nnyo abagenda okugenda ne ku masomero abaana gye basomera. Obasanga ku nkoko balya, abeewaka balidde bijanjaalo, ye ali wali we batunda enkoko, we batunda ennyama y'embizi, we batunda ey'embuzi, ye ali mu kulya, abeewaka yabeerabidde dda. Eriyo asajja balina omuze gw'okulya emmamba ku kkubo bafumita mu fooko. Kakati gwe bakazi bameka bogenda olaba mu ebyo. Mukazi kasita azaala abaana amaaso ge gabeera ku baana. Alimwa n'okulya emmere n'agiwa baana.
kati nga tonnaba ate kubuulirira bakazi sooka obuulirira abasajja ng'ate otandikira ku oyo gw'olina kubanga ye yennyini ate ye yakwata akagugu n'adduka mu nju. Ambo abaana babaleeta ewaka bw'aba yalwaddemu ne bamuweerezaako mu kibuga mbu n'omukuutira akuyite nga anti takuyita maama. Kaakati gwe kirabamu buzibu ki? Era ndowooza mu ngeri eyo abadde beebaza nnyo Susan olw'okuba nti ye yajja n'owuwe gwe yazaalibwa Bugingo teyamulekaayo. Kaakati nze siwakanya oba Susan azze n'abaana be naye wa mu bufumbo obupya ate obwo si bufumbo anti bwa Bugingo. Kaakati kenkubuulire tuleme okwesigamya bwe tubanga Bayibuli gye tugoberera tubeere ku Bayibuli kubanga kaakati kembuuze Bayibuli ye tugamba kugattibwa ye yagattibwa ye emugamba kwawukana era Bayibuli erikkiriya bwe tugyetegereza nnyo tuli mu Bakolinso ekisooka essuula ya 11 olunyiriri olw'11 Bayibuli egamba bweti nze gye nsoma omanyi ni nawe nasomye Bayibuli wamukuye eyo n'agyegaana katambiko bakatadde ku mutimbagano uwa akatambiko ng'obalisomesa Bayibuli bakataddeyo tonna bakalaba mbadde sinakala bakatadde kali ku mutimbagano batiikeyo enjiri omanyi nabadde ewoyo basomesa Bayibuli nga bo balina ndala bo bagamba balina ndala neŋŋamba kaakati ne mubuuza ekibuuzo mpaayo olunyiriri lumu nga lulimu eno ng'eyo temuluyina obanga lulimu eyo nga wano teruliwo nakalabe olina biwalaze nti oba nange no si Bayibuli ne bagikonfaminga nti Bayibuli naye yennyini n'agikonfami naye ng'agyegaanye kati era nze neesunga nnyo bannange nze ebigambo byenjogera Bugingo bw'abanga mutuufu ng'agigoberera ne Makula ampeeyo chansi nzijeko eyo ogende ku kyaki abo osomese nze saagala kujja ku kyaki ne bw'abanga ataddewo TV nga tutudde waka wuwe kasaana akuwa obudde omuwuliriza nga n'ensi yonna ewuliriza kati ogenda kuntandikirawo omukomyewa nati wuliriza nze ngoberera ebintu byabwe si bye tuliogerako kati mbigoberera era nze bwe naawulira essanyu nga Makula avuddeyo n'agamba nti nze olwaleero ndabye amazima si kirungi omusajja okwegaana abaana be n'abaleka eyo kati nze nga nze eyalumbagana amaka gano nzizeeyo ate nga ndi mulokole wa ddala aliddayo okwogera ku Makula bannange n'oyogera ku Bugingo nze mwennyini ojja kuwulira ojja kukyusa olulimi baleka si bakukyuka kubanga bo babisomesa ene kankuzi kinene nga tugenda okuwumbawumba abantu abagoberera abantu abalina ensomesa bwenzityo naye ng'ate kuliko obubonero obulaga obwenkunana nti batambula bubi Katonda abalamula atya oba gwe gwogoberera ne waba atambula bubi gwe kasosigala naye ate byakugamba byobeera otambulirako kati ekisooka kino kyenjagala omuntu amanye Katonda yateekawo enkola nga bw'olaba gavumenti bwe yateekawo enkola oba onfuna bulungi kati eyo enkola ffe gye tugoberera n'omukyamu asobola okubuulira ekituufu era Makula kye yabadde ayogera kituufu naye kirina ttandikira wuwe yabadde akola yasomesezza ye kyatakola yasomesezza kyatakola owulira kyetwagala Makula akole ki naye yennyini akikole twagala naye akikole alo twagala naye yennyini Makula akole ki akikole kubanga kiringa nze bwe nagamba abantu nti temugenda mu masabo ate nze abagamba nga ngenda mu ssabo bakulengera ekiro ng'ogendayo so kati abantu basobola okusigala nga bo bagenda mu ggulu
kiringa oli bw'anaagamba nti bannaye muyina okukola ye nga takola ate nga bali bakola era nemukola nemufuna bali bo bajja gaggawala naye kati waliwo nti ebintu ebimu ebikontradictinga kati tugeze kati ng'ekyaki ya bujinga eyo kyenzikiriza obulungi nti era kati ekkiriza mu bufumbo butukuvu kubanga ekisooka tetumulabako nga agasseyo omugole n'omukyogamba kyaki bukyanga ebawo tefumbiza bantu nanti bayibuli esomesa wano mubakolinso ekisooka essuula ya 11 olunyi lwa 11 nti naye omukazi taabeerengawo awatali musajja era n'omusajja taabeerengawo awatali mukazi mu mukama waffe yesu. Abakolosaayi 3:17 egamba nti buli kye munaakolanga mu kikolwa oba mu kigambo kyonna mubikolenga mu linnya lya mukama waffe yesu. So kati kisobola okubeera nga babeerawo mu yesu naye nga gwe bagoberera yatali mu yesu. Tosobola kukola kintu kyonna ng'oli mulokole. Olwaleero kati kenkubuuze oyinza okukola wano ekintu mu Uganda nga kimenya amateeka ga Uganda n'obeerawo bakusibirawo. Ebimu ku bikuleetera okusiba kwe kubeera ng'osobola okukola ekintu kyonna nga si kyamateeka ga Uganda. Kankuwa ekyokulabirako ng'ate ne mu ggulu kibagoberera. Mu Uganda waliwo etteeka singa weebaka ku mwana yenna omuwala nga tannaweza myaka 18 kusinziira amateeka ga Uganda oba tosaana kubeera mu bantu. Kituufu. Mu ggulu kino kye kiriwo kubanga ddi eggulu teryatuwa myaka kikwotandikira. Olira bulungi. Naye mu ggulu singa weebaka n'omukazi nga tomufunye mu mukama waffe nga bwe kyawandiikibwa obulamu obutaggwawo tolina. Naye ekikwewuunyisa nti bw'ogoberera amateeka ga Uganda atannaweza myaka 18 bwe yeebaka n'omusajja omusajja asibwa naye omukazi n'omwana bw'oba afunye lubuto abo tebasibwa. Mateeka gakola ku musajja kusinga. Gakola ku musajja kusinga. Kaakati ate ekirala eno mu Katonda ovunaanibwa omusango ogw'obwenzi era bw'ofa osobola okugenda mu Geyeena naye weewuunya ate omwana wo tavunaanyizibwa. Kubanga lwaki tavunaanyizibwa? Katonda bwe yatonda omuntu yatonda omusajja n'omukazi n'abalagira bagende bazaale baale. Katonda tavunaana muntu kuzaala, Katonda avunaana kwenda. So ekivudde mu bwenzi tekivunaanibwa. Tekivunaanibwa.